kati engege kiri nti munnaabo oli baali bakola n'ekimbugwe baagala bayiye engege bayinza okweteesa nga omanyera abantu abakolera awamu kiki bayinza okola okuyamba munnaabwe Kameme ebyo musooke mungulire walagi wa bido mulyoke munzize mu birala Kimeme ye wakaveera tayagala ebyo Kimeme twogera ku byalumbe ate gwe oyagala kwabi Kameme bwe asekanga ddebe aliwa aseka alinga ddebe kaakatuddako ono we basajja bakoledda mu kaalo k'abatabangufu obwana bw'omu kaalo kano kaba katunula ng'oluyi lw'ensujju naye ng'ebizibu kabirabira eri jangu ensululu yaki kati mbadde nze kusiguukulula abapangisa abatasasula kano ke kaalo k'abatabangufu bannanga omwami yalwadde sente n'azirwalamu wanje mwe mwagala kumanyira bumanyizi ye Sonko Richard Landlord owaawa oluggi luno lwolaba wano watunudde ye Landlord waawo mwagala kunziba bubbi sebo sente mulwala mundwale muyina obudde obulwala mu sente z'omusajja nga nze seba mulwaza omanya abalwaza mbu baba bagagga kati kana katandaalo ko nkalabye kajyamu ogumu ebbiri engeri gye mbabanje emitwalo 7 gumu 2 yawula ku 7 osigaza mmeka nina n'okunoonya ebikajyamu ebirala sooka olinde suululu togibba Landlord azze kubanja asanze gwabanja mulwadde kati anoonya ebijja mu mitwalo 7 yakafunawo kyagumu 2 vaayo sikutomeza ebyange awo babifuuse bibye naki kano kakola ki kaki kano ke kafumba omuceere kagutokosa kakola ki mubeera mubaba kamasanyalaze mufumbira ne ku byawaya mufumbira ne ku waya sebo muyina obudde obugula bino ebifumbo egundi temunansasula ekyo nkibaze kakaaga ekyo kyakakaaga bannange eno faani ekola oba bagirese gikanika nfu eyo teeka ewuwo kyenteeka eno kyekikyo ekyeno kyekikyo kyenteeka eri kyenkyange mbala zange abalazize bw'obeera ng'oli mu kaalo k'abatabangufu nga Landlord wo ye Sonko oba mu bulabe bino mbyegombe babikola tebikola ebyo birimu sente ekiveeraveera n'ekirediyo kenda omukazi bbaawe mulwadde saagala ofunye mumwa bwe mwali mujja wano sinze abajja ewammwe mwandisigaddeyo kino kikola ki kino kamasu ka mmese teeka eri ako sikaagala alabe temuli mugaso ako sikaagala sebo ebizinensi ey'aba Landlord tebagisomerera naye omu yayinza okugamba wampapula eno ensawo tokwata ku nsawo bategederi zipu zizino namu temwagala sasula mpulidde engoye zikyuma ezo zose zitwala eno ensawo Landlord byentadde eno teeka eri kakyako keseetegereza ndika tulabe mpa tulabe eno saati erimu ogundi saati enyuma efirimu egenda maaso muyina n'ensawo eŋŋundiivu mulina ensawo eŋŋundiivu eyo ensawo munange tuginoneramu egundi sawa munange yafa sente mwaziremera oli wano ogamba ensawo eyo njibala zinaatera mpezezza ena 10 ena 10 kana akafaliso faliso kano sirumu ebiku bino nga kasulwako ndogoye kati nkuwadde essuuka faliso ngenda kuteekako olugoye olulala egyo 5 lwenda kakati oba eno seefu oba kiki ekyo nkitwala naye kano twakagulena nkugambye abanjibwa ebibya bibalamu sente ntono kwezo ze wabigula basi akatebe munanga akatebe ka mwana wange akatebe kotudde ka mwana ojja kamenya ompita ekitegeeza onvuma nkulaba oyagala kunvuma nze nsiraba eby'abaana n'eby'abakulu kano k'abakulu
kano kabakulu olaba era okasaasira kwata wano n'afulumya